bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connect properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Butereevu nkwaniriza omulungi atulaba nga bulijjo otukoze bulungi nnyo program Sports Kalaso wano ku CBS FM UG mukuto gwa YouTube channel eya CBS omutongole gwe tuyita official channel osinzira okutulaba n'okutugoberera mu nsonga zetuteekateeka nga za byamizannyo byetutunuulira munda mu ggwanga ebweru w'eggwanga ensonga ezibeerawo naye akadde kano tuli mu World Cup fever tuli mu sujja ogwa World Cup agenda okugibwako akawoowo ennaku mbale bubazi so webali kubanga otulaba webali kutugoberera webali kwagazisa abantu bategeeza mukutu guno naddala programu ya Sports Kalaso ebaawo olunaku olwokusatu n'olunaku olw'omukaaga saawa ezikoona 8 programu eno oba ogiraba butereevu ebaako so osobola okugisaasaanya osobola okusubscribinga n'oba nga ate otugoberera bulungi n'okuba nga ate buli kiba kigenda mu maaso okimanya mu nteekateeka emu oba endala nga bulijjo nsigala nze Kanakulya Rajab Bogere okutunulira ensonga nga bwe zitambula ez'ebyemizannyo twebaza bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited company ensaale era yakuguka mu kutunda ettaka mu kugula ettaka mu kuzimba ennyumba mu kutunda ennyumba eziwedde mu kulabirira ebizimbe oba ebyobugagga ebyenjawulo boyina okubanga weekwata bapunta ettaka bakugobera ku biwandiiko by'ettaka tobeera awo ng'oli masaŋŋanzira g'ettaka lyo genda mu Home Connect Properties Uganda Limited bakufunire ebiwandiiko by'ettaka lyo bakugobere ku kyapa kyo balipunte obere ng'otudde entende ku ttaka lyo oyagala poloti oyagala nnyumba ewedde ku buli luguudo lwonna olufuluma n'okuyingira ekibuga ojja genda mu Home Connect Properties Uganda Limited amatabi gali abiri gokka naate gakusobozesa okusaasaanya eggwanga lyonna amatabi abiri ago ge twogerako ku Mabirizi Plaza omwaliro gw'omusanvu Kampala Road walinga ku City Square weebali so nga ate ne ku Hoima Road wali enansana okuliraana amasitoowa awo ku kizimbe kya Opportunity Bank ojja okubasanga omwaliro gw'okubiri waggulu awo weebali kati bw'otuuka mu matabi agabiri butereevu ojja kuba omaze okumalayo Uganda yonna Home Connect Properties Uganda Limited ogenda kufuna buli weetaaga akanyumiro ka Uganda okubanga ate ofunawo poloti okufunawo ekibanja ettaka erya faamu ettaka ly'okulimirako ery'okulundirako kuteekako business kuteekako makolero byonna ojja kubanga ate obimaliriza. Ronaldo afuuse Ronaldo wiiki yonna alabika ajeefuze newe lutukidde olwaliro lwokusatu era ng'akyakola amawulire mangi nnyo okugula nakukyaliwo ebisongovu bikyawanyisiganyizibwa nga biva ku interview gye yakoze n'omuwagizi wa Arsenal ku lwe amanyiddwa nga Piers Morgan ng'ate yabadde akolokota Man Utd ekyasinze okunyiiza buli nfanfe wa club ya Manchester United naye kati ekibuuzo ekiriwo kya Cristiano Ronaldo agende oba Ronaldo asigale mu Manchester United ng'oggyeewo ebiriwo wetwogerera alikata ne tiimu y'eggwanga erya Portugal gye bagenze okubanga ate basamba ekikopo ky'ensi yonna naye bwadda ki ekiddako Ronaldo wakusigala Ronaldo ekisooka mulimu ebiyinza okubanga ate bimufuukira kagumba weegoge ekisooka okulumba Abangereza nga baali basambi ba mupiira nga baana baabwe bwe bali waka nga gyobalumbira waabwe gyopakasiriza ku Mungereza gwe tumanyi ow'ekikopo bw'ati atakkiriza kusemba nakyo ndowooza obanga olwedde yeekubyedde omusumaali mu kigere obanga atemye ettabi kw'otudde Abangereza bwe yalumbye Gary Neville nti ettutumu alifunidde wano ng'akadyeno kadi watakyasamba mupiira lyamulema mu mupiira era ng'ekimwadde ettutumu kuba nti buli lwabeera ku muleereetu ayogera ku linnya lya Cristiano Ronaldo so kitegeeza nti Ronaldo okubaawo kwe kuwadde Gary Neville ettutumu Wayne Rooney yamulumbye n'amugamba emyaka kumpi bali mu gimu naye yazeeyukana dda n'amalevu gamukomeeri naye Ronaldo bwebeeka n'emyaka akyakuba akapiira tanalowooza nakkanyuka so
yakubye nnyo mu njogere y'ennaku zino nga bwegamba nti butuufu yabasabudde nnyo n'alengeza Manchester United nga club terina kyekyusiza. Olaba etuuka ne ku mutendera oguleeta technical director, talina mutendesa, tali manager, tali coach, ayogera ku Ralph Rangnick, ye yewuunyiza nnyo. Tewali kyali kikyuseeko bwe yagireka mani bwe yagisanze. Well, byabadde bingi naye ne kiddayo ne weebuuza nti Ronaldo nga tonnayogera ebyo nti mani tekyuseeko tekoze eki okujja tebakusiba kantuntunu kuyingira Manchester United. Byogamba byewalekawo ebitakyuseeko era wabisangawo n'okkiriza obikoleramu ng'oteeka omukono ku ndagaano eyakubeezezaawo. Nze ndaba ng'eyo etali ensonga. Ekirala nti sigaana erinnya Ronaldo alikoze era musajja wamaanyi, musajja mugagga, naye omanyi obunaku bwo nti wave wamwe Portugal nga teriyo bye weetaaga obifunye ku mawanga. So oba olina okuba nga ate omanya nti toli mwana waabwe oyogera olekalekamuko. Enkuba gyakubye Man United mu mawulire olwedda alina erinnya ddene nnyo lireeseewo okuteeba mu biwayi eri abamwagira, of course banfaafeebe, eri ate n'abamuvuddemu. Interview gye yakoze walowoozezza nti kale wandibaddewo okusukumwa wakati we oba namutendesi nga biri tekiniko bya ku kisaawe, naye kati byasaze akajegere nti omuwagizi wa Manchester United tolina kyoyinza kumulimba ku interview ng'ogiwadde muwagizi wa Arsenal lukulu ate ng'eyenjubula Manchester United, awo kabanga akaweddemu. Bw'otandika okutunulira emikutu gyonna egiwandiika naddala omupiira ng'omupiira naddala mu ggwanga ery'Obungereza bagamba bugambi Cristiano Ronaldo afulume. Bakwotinze nnyo Erik ten Hag omutendesi alaga nti mwetegefu okuta Ronaldo. Bayagala dde okuta Ronaldo lwakuba abantu abamu bakitabula tekyalambulikibwa bulungi nnyo. Naye abajjukira mu makati awo musama mu katale akaaliwo omwezi ogw'omukaaga Man U yakkiriza okutunda Ronaldo, naye olw'omusaala omungi gwafuna nebulayo kilabu yali emutwala mu kaseera ako. Man U netuuka ne ku extent egamba Ronaldo nti kale kusobola okwenoonyeza kilabu ne munegotiating ebyammwe tugenda kutotambule, era kilabu yabula. Man U kwe kulaba nti Ronaldo yasigalawo awo. So bwabaawo ebimwetamiza kilabu ebisuuse nnyo, ndowoozo kikwatanga musajja mukulu nti bw'olingizaako ebbali teri akwetaaga kati gumira bwe bakwetaagira oba bakusasula omudidi gw'ensimbi omungi ennyo. Obanga mukyala ovumirira w'owangaalira awatali kalungi konna, naye ng'ate bw'oyitako mu kkubo teri akusiiya era ng'olina kudda eno gy'ovumirira. So webisinze okuba nga bitabukira. Kati ngazi omuntu kye neeraliikiriddeko ku Cristiano Ronaldo, Abangereza mbamanyi tebazikiza baaba. Abangereza tebasemba nakyo. Agenda mu World Cup, Bongereza gyeri, Portugal gyeri. Tuyinza n'obutalinda kya Portugal kusisinkana Bongereza, naye bagenda mulinnya akagere ku buli kyagenda okukola Portugal. Ate nga tumanyi takyasobola kwesitula nnyo nga oli bwe yakola nga abeererewo eggwanga nga Portugal nti liwangudde lwa Ronaldo oba lisituse lwa Ronaldo. Takyayina mbavu ezo era abeera mu basambi banne n'aba nga abuliddemu. Kati tumanyi bw'agenda kubanga akwata amawulire gagenda mukuba nga ganoonya bunoonya kibi kyokka. Naddala Abangereza kuba simanyi nti media ye Portugal eyinza okukakkanya ne butikira ey'Ebungereza. Sikisuubira kuba Portugal ejagezaako okukuba ekirungi okusigazaayo image y'omusambi waabwe, naye Bungereza erina buli kika kya mukutu ate egy'amaanyi egiwulirwa egya TV, empapula z'amawulire, radio, social media. Simanyi nti anaagusamba negummuka. Ekirala, ekibuuzo ekiriwo, akyalina contract ne Man United, naye World Cup bwaggwanga 18 oba Portugal etuuse ku 18 oba tetuuseeyo, ki ekiddako? Kuba tebannamutunda, tebannamuta, akyali musambi waabwe era tayinza kwetunda. Kati ebibuuzo bingi eri kariya y'omuvubuka ono gy'akoledde ebbanga, ate nga tukimanyi nti yali ttiimu ya Man U yeyenkiza mu bulamu bwe okumufuula kyali n'omulaga ensi nti eri akavubuka akapotigo akasobola okufuuka kye tusuubira era akasobola okuteekebwateekebwa ne kadda mu bigere by'engatto z'aba David Beckham abaali bakoze legacy ez'amaanyi ennyo. Beckham bwe yatambula okugenda Madrid era oba oliawo kyekyakwasa ne Madrid eri omugamba nti ketwajja Beckham mu Man United
lwaki ne Ronaldo tetumusikambula ne tumuleeta n'atwegattako n'atukubira omupiira. So ensonga nnyingi weeziri awo, naye simanyi gye zireka kitone kya musambi akyazanya kuba institution eba nnene ebiseera ebisinga nze ekibagamba nti club nnene nnyo. Leero gwe ne bweyonjibula Manchester United egenda kusigala kuba mu bukulu ekusinga, mu bugagge kusinga, mu buganze kusinga. So Man Utd esigala nnene mu mbeera eyo. Abajjukira okugulana kwa Cristiano Ronaldo ne Wayne Macron mabegeri yali 2016, yali 2016 bwe twali mu World Cup, ndowooza yoyo banafu Abajamani gwe baawangula. Si Germany yamutegeka, Italy nemuwangula. Zijjukira Fabio Cannavaro ng'awanika ekikopo ekyo. Italy nga bakuba Bufaransa, yes. Marco Materazzi mwe baatabukira ne Zinedine Zidane. World Cup oyo Ronnie ne Cristiano Ronaldo baavaawo olw'ensonga nti amawanga gano gombi gaasisinkana ku mutendero gw'okusirisizaawo, era ne wabaawo ebitatambula bulungi. Portugal neekuba Bungereza, era waava entabiro ya Ronaldo okufuluma ki Bungereza. Naye ndowooza mu kati wano weetaaga okulaba embeera y'ekisajja kikulu yeyina okubanga ekozesebwa, so si wansiganya bigambo na kujjayo buziina kusensula buziina obwo mukadde ke tulimu kyekiyinza okubanga kiwanguza. Tulinze omuvubuka kati kya World Cup kyekisinga okubaawo wadde ng'ebigambo bikyafu butuka ebingi okuva mu buli nsonda. Then bwe tuva ekata ku World Cup kati wali ekinyusi kyekiddako akomawo ku Old Trafford, yabaffe bw'aba gifuluma ddawa destination ye kilabu eddako egenda kubeera wa wagenda okuba nga ate alaga. Kyekibuuzo ekiriwo buli omu kyalindiridde mu mbeera ey'obusungu egenda maaso n'okuba nga ate eri ku kilabu y'abanaffe aba Manchester United. Nkujukiza banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited, kampuni y'ebyempuliziganya muganda wange gye nkuzigirira gy'ogwanidde okuba nga ate weekwata. Nkugamba nti bw'oba oyagala poloti ku nguudo gamba nga Bombo Road, ebuwamba waliwo estate ne Bajjo Migadde waliwo estates za Home Connect Properties Uganda Limited. Enteeketeeke nno obulungi z'osobola okuba nga ate ozimbamu amakaago naawe n'owummuliraawo. Abaagala area farm ettaka gye liri balirina, abaagala okuzimbako business, oyagala kuzimba amayumba ga business, ettaka weriri. Estates enteeketeeke, bwe twogera okuteekateeka estate twogera ku mazzi, enguudo, amasannyalaze. So olina kwekwata banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited mu mbeera eyo. Kati waliwo ensonga endala gye talina kubuusa maaso. Eric Ten Hag ag'omutendesi si yagula Ronaldo, yamusangawo. Ten Hag ajja n'ebiruubirirwa bye ng'omutendesi byagala okugusa era okutuukiriza, asigaze akalimu. Ekisooka kuzimba Manchester United mpya, omugigi gw'abavubuka omuto. Era ojja kiraba nti bano ba Tyrell Malacia, ba Anthony Matthew, bavubuka abaliwaawo ye beeyeretedde bato, ng'ogyeko ekyo agezezaako kwempawalinga abateera basanzeewo okulaba nga bajja mu system ye. Bano abaana nga ba kalakamuka Alejandro Garnacho mu Argentina oyo akulaga nti amuwe essuubi. Bw'olaba ba Leandro Martinez si be bali awo bakuliridde ennyo nti generation gyagezako okuba nga ate azimba. Kati kiba kizibu nnyo okulowoleza mu Ronaldo olw'erinnya ly'olina akusigaze mu bwongo nga priority nti gwe kwatandikira okuzimba ttiimu ng'amazima tokyalina season 3 z'okubeera Manchester United, naye ng'abavubuka bala abazimba bali mu season 5 nga bali awo bakuba mupiira. Kkiriza obagaana alina soosowaza project y'abaana bato gy'azimba, kati awo gwasooka akuzeeko ebbali obe ng'oli kyakulowoozebwako, oli yandikiyise eggolu naye kiba tekivaayo bulungi. Akulowoozaako bulowooza kyova olaba Ronaldo aba tannaba kukirealizing oba kukizuula nti atuse n'okubeera bench player. Naye Ten Hag yamulaze nti mu bigendererwa byange osobola okubeera ku katebe, osobola okumalako ku katebe nga tokubye na mupiira sikugjeeko. Era tutandise okubeera banga yeekandaga n'avaawo n'agenda mu busengo obwambalirwamuko
ng'atandise okufuna ebiro eby'entiisa ebyo batasuubira nti bimutuuseeko n'okusinziira ku pulojekiti y'omusajja gy'ali mu kuzimba n'okutembeeta Ronaldo aba tamuyina mu birowoozo. Avuddeyo olwaliro Erik ten Hag mu bimu byagabye bannamawulire agambye nti bwe kinaaba kyetaagisa musambi asooba atakyalina sipiidi edduka nnyo, atasobola kuba mupiira, atasobola kuutilizinga chances kozesa mikisa gy'afunye kuteeba goal, naye ng'amaanyi ge gasigadde mu mutwe nti agenda tutomera butomezi ateebe, ensonga ezo agenda zikwasa Harry Maguire. Kati akitapusaalaga state ya Ronaldo gy'alimu titakyalina misinde asooba, takyasobola kuteebagagana n'okuteeba emikisa agyonoona agidiibuuda, ekyamanyi kyeyasigaza kuteebesa mutwe. Kati n'agamba bw'obanga Ronaldo ebyo by'oli, kati ate nyina option ya Harry Maguire gwe nkujjawo, Maguire ne muteekawo n'asooba n'atomera emipiira ne gikwata akatimba. Kiraga olutalo wa gye lutuuse. Naye ndowoozaamuko nti ku saidi emu oyinza okugenda n'omutendesi wa Man U. Bw'oba oli mu kuzimba generation oba empire empya ya Man United ku bbanga lyemaze ng'eyaayaana ng'ennyonta egiruma, oyinza okulowoozamuko nti kituufu omutendesi asalewo byasala, era yakiragirawo. Obutaala bwalagirawo nti olwatuuka yalaga nti ayagala kumanaginga dressing room eno ng'emulimu 5 temuvaamu. Harry Maguire byagagananga nga ba Ole Gunnar Solskjaer bafuuse bamukubira byayi bano ba Ralf Rangnick, namugamba weetaagisa okutuula ku ntebe ojja kutuula. Era tukirabye akikoze. Ronaldo n'amukuba akatebe ti gw'obadooza nti ali untouchable, n'amulagirawo nti olina kubeera wansi wange controlling dressing room eno. So omutendesi ng'omutendesi olowooza nti ali ku kituufu, yeetaaga kusabira busabizi nti project gy'azimba egguke eveemu ebibala ebyerabiza abantu Ronaldo nti yaliwo. Otherwise bwe kigaana Ronaldo abakubidde yabakuwangudde, era ensi ejjasigala ng'emudimandinga kuba results ziba tezijja, bajja sigala nga bamukubanja. So alina kusobola balina kuderivalinga abavubuka bano abato, Man U esigale ng'ate ewangula emipiira mu mbeera eyo. So Ronaldo bw'atyo bw'akyali muganda wange gwe atulaba, naye ng'agavayo galaga nti omusajja ono alabika alina ebizibu ye nga ye ebimutuddemu okuva lwe yaviibwako omwana we yali wa buwala, bwe yava mu bulamu bw'ensi eno bambi musajja alina issues, era buli lw'owulira ateekako ekya family issues, family problems. Simanyi oba ze zimutuusizza ku mbeera eyo n'akasunguyira ako, naye yeetaaga okusabira abeere ng'ate akakkana. Ronaldo abatanaba kuyenjebuka nnyo kunyuka mupiira, akyasobola okusamba bubatamu banja bingi nnyo, n'akuba sizoni ze nga 2 oba 3 n'alyoka afuna bwebanga Zlatan Ibrahimovic bali myaka 4 plus bakyakuba akapiira ne golo zikyanywa. Noono asobola okukikola singa aba mindset yeeteredde n'aba nga takyali mugugulana mu mbeera gy'agenda mu maaso n'okubanga ate ayitamu. Tutambula ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited benkugamba nti olunaku olwali gwatulaba beera ng'ate obeekwata genda enansana ku Opportunity Bank waggulu ku maliro gw'okubiri, genda ku Mabirizi Plaza omwaliro gw'omusanvu wano Kampala Road nga ku City Square, genda mu office ya Home Connect Properties bagambe ekyetaago kye eky'ettaka gy'olyetaaga yonna bategeezeeyo. Oba oyagala kupunta, oba oyagala biwandiiko, oyagala maka gawedde, toyagala kuyombagana n'abazimbi, Home Connect Properties ejja kubanga ate ekimaliza ensonga zigikwase, ojja kubanga ate ofuna buli kye weetaaga mu nteekateeka eyo. Kkiriza eyaleero tugifundiikirire wano. Bwe bitambudde bwe bityo, tubasaba okwongera otugoberera ku mukulu gwaffe ogwa CBS FM UG, guno ogwa YouTube channel Sports Kalaso buli lunaku lwakusatu n'olunaku olw'omukaaga. Ensonga zitambula. World Cup ogenda mumanyira wano, tugenda mu kutegereza wano nga bwe tuze tukuteekateeka, kati tukonkono olugi akadde konna tugenda kubeera kata tukutuuseeko buli kimu nga bwe kigenda okubanga ate kitambula. Nze Kanakulya Rajab Bogere, awangaale Ssaabasajja Kabaka. CBS FM.